Mukadde ono yakaaba weekweka. Nekanzirusedduseko kubanga biwanvu baana ba mama njagala mufune ekifaananyi. Bannaye wali otandiseeko ekintu naye nekikumalako emirembe naawe kamunnyini n'ogwebwako emirembe n'otuuka ekiseera n'owulira nti ekintu ekyo kikakata ku ggwe n'otuuka ekiseera n'owulira nti nno ekiba kigaanye gwe musobya n'otuuka ekiseera n'owulira nti olinganga oba gwe yakitandikawo oba olinganga nga kifunanyizibwa ku ggwe ng'olina okukimaliriza ng'olinganga nti gwe yakitandika ng'olina okukimaliriza. Bannange sitori y'ono omwana muganda waffe ono, omwana ono wano kaali kakyali kato bambi, kaali kakyali kato. Ono ye mwana we omuberyeberye kuba ye maama we agamba omuwala yafumbirwa muto, yafumbira wa myaka 17 genda myaka 18. Baawe teyali mubi bambi, yali amwagala nga bakwatagana kubanga yakafunyisa olubuto kaali tekakyasoma embeera y'ewaka kitawaako yali yafa. Kitawaako mu kufa tiwaliwo sente zikwongerayo ne ka dropping out. Bwe kafuluma essomero kakufuna omwagalwa, mu kufuna omwagalwa ne kafuna olubuto ku myaka emito, so ne kajjira ne kazaala ono omwana waako kali ku mugongo ye bebi waako omuberyeberye. Bwe kamala ne kazaala n'omwana owookubiri, olwo nga kavudde ewaka kagenze wabba waako bakwataganye. Saati yali mubi bambi nga babeera bonna. Ebyembi ne bijja, omwami naye n'afa. Kaakati mu byonna bw'otunuulira sitori eno, maama enfa bbaawe gye yafaamu oba maama naye okufiibwako omwami we kyokka ng'alina omwana bwogu bwannamunige ate nga naye yali ndowooza muto, kyo saakibuuza. N'omwana omuto naye n'afiirwako bbaawe ng'abaana bato, kiringa ng'oba ekirondoola. Oyinza okuba nga bw'oddako emabega n'obuuza maama n'omubuuza nti maama akuzaala, ebyo byonna sinnabimubuuza, maama amuzaala gy'ali oba taliyo, tata we gy'ali, tata we yafa era bye bimu, gamba tulaba nti bibeera birondoola. Baana ba maama kansooke okubebaza mwenna bafollowinze story eno eya Fiona. Era nyina omwana ampeereza voice note n'aŋŋamba, Rosette nkwegayiridde nkusaabusabi waba nga waliwo engeri yonna gy'osobola okumbulookinga nve ku mukutu ogwa Nyondo Media, nyamba ombulookinge kubanga nja kufa obulumi. Nina abaana bange bali ewaka, kati ondaba story eno empa kirala enkwasa ennaku. Mwezamu ekintu kimu ne muganda wange. Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono. So tekinyuma muntu kubeera yange oli blind nga tomanyi kikigenda mu maaso mu nsi nga tomanyi biki bi happeninga mu nsi nga tomanyi biki bisobola kubeerawo. It is very dangerous. Kiba kirungi nnyo omuntu okubeerawo mu nsi naye ng'omanyi ebigenda mu maaso so that osobola okwewala ebintu ebimu. Nti ekikuyambako n'okuba nga onoonyereza ku baana bali mu mbeera ki, bali batya, kikuyambako n'okukola ennyo oba ne kikuyamba nako n'okuba nga weekengera abantu bo. Kuba kati ate nimubba abaana abagamba Rosette okimanyi nti olina akantu ke wayogedde mu butuufu nze ndi wano naye teri muntu amanyi wa gye ndi, teri alina namba ya bakama bange balina namba yange just yokka bakadde bange abantu bange. Era nkimanyi nti ne lumala lukya lumu n'enzaawa teri agenda kumanya wa gye ndi, kiwayogedde kituufu. Era kankwatirewo ekkubo bakadde bange mbawe namba ya madaamu ne yaani, ate sigenda nabagamba wabula mama amuweerezako message ne taata bamenye nti nno nange nyina abazadde nange nyina abange, era bakimenye nti in case of anything bajja kunnoonya. Baana badde banje bangambye ekintu ekyo ne Rose Kamwenyira naye mwamudde mu voice note yangambye bannange Rosette kigambo kiwayogedde kikulu obadde okimanyi nti saazo ndi mu bunkenke, ndi mu mbeera etategerekeka, abantu bano banga basobola okukola ekyamu mu muganda waffe ate nze tebasobola kukinkola.
kyokka wenjogerera mbadde sigabangako ku namba walala wonna ne location yange nga wetweshalingira nani ne Fiona wekyagwa kyekyokka nampa location ye nampa ne namba y'abakamabe nangamba naye toyogerako nabo nti noba kiki mu mbeera yonna jasigobera nayo in case then nampa ne namba y'abazadde be nangamba nti in case of anything kati omwana oyo ebintu byakoze babyaŋŋambye n'ebintu byampadde ebyo bindeteddemu okutya omwana oba yatidde buti oba yatidde nnyo ate alinganga alaga nti banaye there is something which is going to happen to her kati awo nawo neebuuza kuba kati natidde muko yaŋŋambye yampeereza namba ya maama we nampeereza namba ya taata we nampeereza namba y'abantu be nampeereza buli gwamanyi sister we nampeereza namba z'abakamabe nangamba beera nabyo in case of anything nga nokaaba oba yatidde nnyo oba kiki kati muli mutima nkyalinamu ekyebuuza ne ŋŋamba omwana oyo omugyeyo naye bwe mugyeyo ngenda kujjawa visa gye ngenda omuwa era ngenda kumuwa mulimu ki wano ku ddungu nga womanyi nti singa ebeera Uganda temusobola kulemererwa ne wano ku ddungu ahe nekyokusooka nawo gubeera musango already human trafficking era ne bakwatako human trafficking gundi eri etya penalty basobola okusiba emyaka gyo nga 5 n'osasula obukadde nga 10 ate ne bakudipooti nga kinoonyerezaako sente zibeera nnyingi fine penalty ebeera nnene kyenyinza okubagamba singa bakutte nga oli mu human trafficking. It's a very big case waneeno so simanyi kyakola naye ate nga newankubadde musango gw'amaanyi nyinza obutagutunuulira nnyo bwe mba nga ngenda kutaasa muntu munnange nze ndi risk taker mu bulamu kyenyinza obagamba and that is me and that is how I grew up ndwawo okutya neŋŋanga ensonga n'omulaze yalitidde nesifaayo nti oba ngenda kufunamu obukyamu oba ngenda kubeera ntya naddala ng'ensonga eyo mbadde ngitandise mba nyina okugimaliriza era abangoberera mu mmanyi y'ensonga lwaki nti n'ensonga ya Brian ne maama we wadde nadde siri ku ground twali tukyali ku ground anyway sigenda byogerako ngenda kola video mbanyonyola ensonga eyo nenga nayo nagimaliriza waliwo ne ya muganda wange naye nja babuulira kubanga njagala nnyo okwegamba nze okulemererwa waakiri nnyonoona kyenyinza obbagamba okulemererwa waakiri nnyonoona kaakati omwana ono Fiona waliwo possibilities 2 zetuyimiriddeko saa zino Fiona ayinza okuba nga either yafa ne bamukwata ne bamusuula mu bizubala agakasasira agaganene jukira nti bateka mu kakasasira agaganene kimotoka kitona ekiwa ne kitwala balina gye babitwala eyo ne babinyiga ne babyokya ne bakola batya bwe kitaba ekyo asobola okuba nga yafa then ne bamuziika mu ddungu kubanga tebasobola mutwala eno mulimbo zino ez'abagwira amateeka gaba galina okumanya era galina okwebuuza yafudde kiki yabadde kitya era nsubira balina okuba nga omulambo bagukukusa ne bagutwala obangayo mu ddungu ne baguziikayo awo nga tuvuddewo ayinza okuba nga omwana ono nga mama we yagambye nti bamutwala mu ddwaliro nti omwana ali mu ddwaliro asobola okuba nga omwana ono nayo kisoboka maaso ga Katonda tiba kitasoboka ate nga nze muli kyensaba ne ŋŋamba kale oba waaki nti singa omwana oyo alinako gy'ali naye byonna ani amanyi ani alaba ebuziba ffe tetulaba buziba ffe tetumanyi ate ne taata we omwoyo gwa kitaawe muli kati nekyakye neebuuzaamu abafu bakwatagana n'abafu ebiseera ebisinga nti n'ebiseera ebisinga abafu bano bamanyi okujja ne boogera omwana ono lwaki abanga kitaawe bwe yajja yagamba maama w'omwana mu kirooto biba birooto baana ba mama n'ebibeera bya ddala kyenva bulaba nga temuyisanga birooto ebyo maaso ofunanga ekirooto ofumitirizangamu nnyo ova ku bino ebirooto twagenze ne tukuba pate ebiki osobola okuloota ekintu ekyabaddewo lwakuba nti kyabaddewo obwongo bwo ne bukikaringa n'oweebaka n'okiroota oba n'okirogontana naye mulimu ebirooto byoloota nga tebiriko mikono n'amagulu n'ogamba kino kyavuddewo tekinayo kyekuusiza ati mama okuloota bw'atyo tata w'oyo omwana nze muli nyinamu endowooza egamba nti taata we yajja n'agamba omwana we yeetaaga buyambi omwana we wonna waali yeetaaga buyambi
nga mufu obanga mulamu kyekibuzo nti singa omwana yo omusajja oyo omubiri omuzimu gwa kitaawe alisi gwali badde gugamba maama obanga gumulosezza nti oba omwana oba yafa n'ebiseera ebisinga n'abaana benyini bamanyi okubaloosa nga badde yafa kugamba bwe ngattagatta story eno n'ebigenda mu maaso mpulira nga ndi so confused. Kati omwana buli yajjanga maama ye akugamba ogwasookera ddala mwana yajjira mu nkuba enkuba etonya mpitirivu omwana najja nga akoze bw'ati nga wamaama emikono abanga muwahaga muwe emikono ekyo kyavaawo yaloota omwana ng'ali mu mpompogoma wansi naye nga awo yajja naye ng'omwana akulukusa ejiziga lyali limu ng'akaaba mbu olulala n'aloota ng'omwana ali mu kipompogoma ng'amuweereza bw'ati emikono amukole ki amusituleyo naye nga n'omwana era eziga likola ki lyerimu nga eziga likulukuta amaziga eriso nga likulukuta amaziga. Kati maama buli waayayaana abeeko ne kyakola oyadduka asange muwala we n'abulawo era yabulira mu nkuba. Kati waneno maawe yayayaana ne yeebaka bw'atabenga atekayo omukono baweereza omwana we nga akyagira n'asemukayo mu tulo ku bya kitaawe kwegamba omwana ate kati ebbanga kati we bitandise kati omwana ate kati yafuuse violent kati ate ali batulugunya saawa zino ali kubatulugunya era maama takyebaka matalina mirembe ali bakola ki batulugunya. Kati awo neebuuliza ebibuuzo bikyali bingi kubanga we nagambye ono omwana omanyi bano abantu basobola okukwata omuntu ne bamuteeka mu ddwaliro ne bamusulayo bo ne bagenda byabwe nga batya eyo expense nga batya ezo ssente abo bantu batya ssente batya okutoola ssente ne bamutwalayo ne bamulekayo nayo kiyinza okusoboka ne bamutwalayo baane babaako gye bamusuula kubanga waliwo neyalayini omwana gwe baasuula nga mulwadde omwana neetwala mu ddwaliro omwana yamala era n'afa nga mawulire gaaliwo kubanga bakaba balaba tebajja kusobola ne bagenda ne bamusuula gye bamusuula omwana bwe yagenda mu ddwaliro nebafunayo bannayuganda bane n'ababuulira ekyabaddewo bannayuganda bane basobola okumubeerabeererawo naye yamala n'akola ki n'afa yali alayini eyo. Kati noono kyandiba nga kisoboka okubanga bakama be nga bamusuula obanga bamusuula mu ddwaliro obanga bamusuula nga balaba tebagenda kumalako naye kubanga bo bamanyi nti n'omuntu alaba baba balina kumuwa panado okubanga yowalayisi then ogenda mu ddwaliro biba biralamu kabeeyi kaba kaki kalinnyamuuko ate batyo okukwata ku ssente zaabwe eyo nayo possibility weeri naye mu byonna mukama yalaba ebuziba teryakola ki alaba buziba era gwe nzija n'okwebuuzaako awo gwentola okwebuuzaako tulabe naye byonna mukama yasobola okubuulira ekituufu naye tumusanzewo okumubuuza atubuulire. Kaakati maama ono nze nasoose ne ŋŋamba nagambye Witini ntumyewo Witini enkya njagala agende ewa maama naye before natumyeyo sister Annie sister afa omukulu naso okulowooza kutumayo Witi nene ŋŋamba Witi tasobola kugenda kugumya mukyalo ono bakwakanya mukyalo ono nentumayo sister Annie kanadde mbagamba ne Witi nti oba munamuvaayo muveeyo n'abaana bava kunziramu ne baŋŋamba bwe tuvaayo omanyi gakuweebwa munno gakuweebwa munno kati bwe tuvaayo nagamba otuvaayo n'abaana maama nasobola okwekola ekikyamu embeera gy'alimu naye kati akyakwatiridde kubanga alaba talina waaleka ki n'ebigambo ebimuvaamu ye obulumi tekyasobola bugumiikiriza awulira ng'agala n'agenda naye kikyamusibye kino kubanga maama asobola okwewa obutwa n'avaawo obulumi bususse naye abaana bano alaya n'agamba abaana b'omwana wange ngenda balekera ani ngenda balekawa abatalina kika abatalina ki ewatali ki awo tata w'abaana abo ateekeddwa okubanga nga alina baganda be naye wabanga maama bw'atyo bw'agamba kitegeeza maybe waliwo etali nkwatagana kati maama talina muntu gwe yeesiga gw'agamba nti gwasobola okukola ki okulekera abazzukulu bange. Kati maama n'atuuka n'okuba ng'agamba nze nangamba onaba okomyewo onzijeko bano abaana akitegeeza maama ye waali ensi yagikooye obulumi yabukooye awulira nga ayagala okulaba nti abaana bamuvaako amanyi nti abaana bali mikono mituufu yakola kyalina okukola ki kyalina okukola kubanga si ye Katonda mbu ye yategedde mbu kyatteeka ngenda kufa mangu so maama obulumi bwamususseeko takyasobola kukigumiikiriza. Bwe natumyeyo sister Annie namutumyeyo eggulo agenzeyo leero ku makya
bwagenze eyo ne banyumya-nyumyamu ne maama namubuulira ennaku ye namubuulira embeera ye buli kimu tewabadde kamera kuba sista nti si muntu nnyo nti nowa kamera era simutuma na kamera ye yamugumiza naye namusanga nga n'abaana mu butuufu waliyo akawala naye nga nako omubiri gwako katonotono naye nga ekirenzi bambi ekitoo nga kinenenene kirinamuko omubiri kyo kirina omubiri era yampaddeko awo ku bifaananyi byabwe akawala ke kakulu naye bambiko omubiri gwako mutono ddala ndoza gwa mama waako kuba mama we naye yali si munene mu buto ne bwe yakula n'agejja kati kana akafaananyi kano yali muto era nga muwala mutonotono nga katono naye kati bwe yakula n'akola ki n'afuna ku mubiri kati maama obwedda sista nti bakubyeko ku video call ne mbalaba ne twogera n'abaana babaddewo awo abaana ba Fiona naye obutuufu nawulidde ennaku nga nfa obulumi busensera obulumi buli mu nsi era sista nti yaŋŋambye nti maama enjogera ye waba amuwulira maama ayagala kwejjawo era yamugambye muganda wange woba ogenda onagenda ne bana abaana ne mama kenyini si ye mukazi wambi omukulu ennyo ekiri awo kubanga tajja tugamba mbona emyaka gye gimuwubidde akawero namulabye nga si mukulu akyali yazaala muto era naye akugamba naye yazaala omwana we muto nga n'omwana we yazaala nga muto kaakano omwana wake yali asooka kawala kato bambi wano nga kato ddala kagenda kuzaaloza myaka 18 nga kato ne mama naye akugamba naye yazaala kano akaana ke naye nga muto naye yali muto kubanga nze nenge gye namulabyemu si ye mukazi omukulu gw'ogamba nti nno emyaka gimuwubidde akawero nedda mukazi muto si mukazi mukulu bano boga nti no bakazi bakulu naye obulumi n'ennyiike byalina jjukira nti omuntu okufiirwako bbaawe osigala mu nnaku ye yagamba yafiirwako bbaawe obulumi bwali bungi era kataagwa eddalo n'aguma nga alaba omwana we n'akula n'abeera n'omwana we omwana asomako kitono teyasobola mutwala wala omwana ye namala akola kinaava mu ssomero omwana mukuva mu ssomero n'afunayo boyfriend we tewafala bbanga ddene omwana afuna olubuto era nakubira na boyfriend we nga bwajja bwakyalya ku mama naye nga mama mugumu ng'alaba muwala we waali muwala we yazaala omwana asooka mama n'ayaniriza omuzzukulu mama n'asanyuka n'owokubiri tewayita bbanga ddene n'omwana wa mutabani we n'afa kwegamba bizibu ku bizibu mama akyali awo kumanya mama alabye ennaku akyali awo ate awulira nti omwana we naye oba oli awo naye yakola ki yafa ku mama obulumi bw'alina nagezezzaako okugamba sis namukubidde ne mugamba omanyi olaba otya maama ono okugira nga akwatiriddemuuko n'omugamba nti oba omwana oba gyali just mulwadde oba ki naŋŋamba nti kakati ajja kugamba tumuwe ekifaananyi ky'omwana we amulabeko akakasenti gyali tetulina muntu gwe tusobola kupanga gamba kubanga ebintu tebirabyangu tulina kuzanyira kulamu bwa muntu na feelings za muntu tosobola kupanga muntu n'ogamba nti kakati kanfuna ono omukubira ekifaananyi mumulage aba amanyi omwana we bannange mwana wabanga kuba bagamba omuntu tabulwako kike nti omwana ne wabanga oba yalwala nti nga yakyuka kubanga tumanyi okulwala n'ozimbazimba n'okyuka feesi tumanyi okulwala n'okoggana buli muntu alwala lulwe mulimu abagejja n'azimbazimba mulimu abakoggana akogera ddala kati newankubadde omwana aba akoze kyenkanawa oba ng'ageze kyenkanawa lazim maama aba alina okubanga amanyi omwana we n'agamba oyo omwana wange omwana si wange kati okumutandika ku kintu ekyo kuba nadde ndi mukyogeramuko tulabe nga mama asibasibamuko ku mutima kubanga obulumi bwalina gusobola n'okwabika ate nga munange tumaka nayinza okuleeta ebibyo oba omwana ali mu ddwaliro kale sikirowoozaako nnyo olw'ensonga nti wafuna confusion wa wano nti maama ebyo birooto maama ebirooto bye byaloota kisobola okuba nga omwana nga aloosa maama nga omwana yeetaaga buyambi nga omwana akyali mulamu oba ebyo birooto biraga nti nno omwana yafa kubanga mulimu n'abantu abafa naye nga engeri gye babaziiseemu kati omwana we basobola okuba nga bamuteekawo bati mu kiveera god forbid akyogerako si yakireeta ngezaako bugeza nti wanga bamuzinga ne bamuteeka mu kiveera bamuzinga buzinzi omuntu we tasobola kumulamirembe n'oba otya omuntu yenna bamugolola ne bamwambaza bulungi ne bamukola ki ne bamuteekayo bulungi weyabaye tetumanyi nzika ya bano bantu
agereka kintu no yabeera wa kugira basoka kasusinga wala bakikasasiro omuntu wayo tawumula mirembe n'oba ofootira bajja kubonyabonya mpaka last kati awo mpozi nga mbaze mufunye ku byasigalirwa bye oba gumbali oba kimu wabako kimusobola okubanga mukola ne mulunga myogo omuzimu nabanga awumula mirembe oba lwe mikolo giba girina okukolebwa mwana awumula mirembe naye kisonga kwewusa nti omuntu afa naye mukufa n'abeera nga alina obulumi kati oba olabanga Fiona wabanga yafa yesuga lwaki akomawo n'alaja ne maama kati saawa zino amuyisa bubi kyenyinza obagamba naye obutuufu bwa byonna omuntu kubanga ngane ndowooza munenga babona omwana mulamu nene nebuuza omuntu omulamu asobola okuloosa omuntu banaye kambuuze wabeeka nziramu awo mu comment section omuntu omulamu naye aloosa kubanga omwana wabaka kale katugame muno banga mulwadde banga ali mu ddwaliro asobola okubanga aloosa maama we ate nga mulamu mpozi bana abantu babeera mu koma be bantu batera okuloosa kubanga abanga mufu aba half dead half live oyo kyemanya ayinza okubanga asobola okuloosa omuntu so baganda bange esanga yena ngamba tetujja kuzanyira ku feelings ze just kamberewo mugumye oyo baba wange abeera bize era yatuyigiriza ebintu by'ensusu bino era ye yankolako wano ng'embeera nga mbi ddala ayigiriza abaana okusiba enviiri buli kika kyanviiri teri kika kyanviiri kyatasiba asiba enviiri akola ne home service bw'omukubira akasimu n'ogajja ng'osibire wano ne bw'omugamba nti jangu wane olabe sikini yange gipime girabeko ogikoleko ne bw'omugamba njagala ka facial mukazi mukozi abeera bize nga bw'okiwulira naye ayina omutima ogutalina alina temulaba nti mumpaana nti nyina omutima omulungi oli temumumanyi nti n'ewaka we nyininyini ayina abaana atali omu babiri basatu yoyo gwe nyininyini gwe nawe oli omwana yali afumbirwa omusezi ene mugamba sisi ani kankuwe munange ono omwana yamulina ne ka bebi era yabalabirira paka nakati oyo sisi ani n'obanga omulabye embeera ze mukazi muzadde kubeera muzadde yalinawo ku baana naye alina omutima omuzadde omutima omulungi era naye n'omutima gwe gumenyeka mangu mumenyefu yayangambye wadde embeera bize sigaye sere tezikoma kangende ndaba omukyalo oyo kuba naye atira n'abeerako awo n'alaba stories zange mulimu lwatera oluusi nga nemulaba nga akomentinze ye Matovanita n'omusanga akomentinze n'agamba am number 1 kugamba oyo sister wange azikiririzaamu nnyo era ali number 1 fan naddala ku YouTube era biseera ebisinga mba nakateekayo ekintu ngenda okulaba agamba am number 1 Anita Matovu am number 1 bwatyo so era alaba nnyo shows zange stories zange nayo yagirabye yabadde akababu kabi maziga meerere nenjogerako naye yangambe nayagadde kikugambamu kondagire omukyalo oyo waali nsooke ngendeyo okwo agaza okutuukayo maama nga n'ebyokufumba okufumbira abazzukulu mu butuufu nga byakwekaka ye nga talina kyalya kati n'enjala eba esobola okumutta era yangambye singa sizze omukyalo nebbanga lyali badde tono bednako ttono either ye okwejja mu bulamu bw'ensi okusinza ku ngeri gyayogeramu era ekibadde kyamuholdinze baana oba okukola ki okufa enjala naye nangamba namutaddeko eriisa jeje kubanga ayinza okubanga ndaba nti wendi nalowooza nti akasono muganda wa Nnyondo abaana bajja batwala abantu bajja kubeera buki tebajja kubeera bubi kubanga baabana nga bali mu ngalo zaffe teri n'omu asobola kubonaabona oba kubeera bubi oba kubonaabona nga omanyi nti babonyaabonyesa abaana naye ate kiba kirungi nnyo buli muntu bambi n'okuza ku mwana wo noba n'omwana wo oba kale jjajja ngoyo n'abeera n'abaana kale jjajja oyo tusobola kumulekera awo era baba yamugambye tofaayo nze nja kubanga nkuwa emmere nja kubanga nkuwa akasente akabeera wadde tokola omwana wo taliiwo njagezaako n'okufuba okola nti abaana bakola ki basoma byonna yamuga kati ntwala nteekanga mu kifo kya omwana wadde tekisoboka kubeera naye njagala ogume omanye nti nja kusobola okubalabirira kuba ndi mukazi mukoze byebigambo byabaddeyo ng'amugumyagumya naye nga si mugumya bugumya oyo baba wange ekimanya asobola oyo sister Annie asobola era ajja kukikola naye mu byonna kyesaagala kukkiriza nagamba muno nkikomekererako nti ono omwana yafa wabula gakuweebwa muno lwaki stories zino nzireeta lwakuba nti sigamba oba njagala mukaabe mbamalemu amaanyi kuba mulimu abagamba nti obo tumazeemu amaanyi kati fe abaana baffe tuwenakola tutya ngaawe mbagambye ekijja omanyi kiba kinyo n'omanya nobeerawo omanyi ti ekintu kisobola okubeerawo ne weetaasanga bukyali so mu comment section mwe tucommunicatingira ne mumpa ku magezi amazima gennyini mulimu comment zenje n'ensoma
nengamba oh ngamba lero simanyi kyakola bongo ne busumuluka nengamba oh muri ukahonda gwayitiramu natekayo comment nogamba oh kati waliwo omwana yagambye nanga Rosette fanga bwosobola oyo Rose omujjeyo anebwa byayongeddeko awo ebirala mwine kinyingira mu bwongo nengamba ono mwana antekeddwa omujjayo ono mwana akituufu mujjeyo era ensonga lwaki onadde nkola esho eno gye nkoze gye tukoze eki gye tupublish nze leero nadde mbuuza nengamba nti eriyo omuntu yenna yena yakalimu kubanga wabanga avuddeyo jjukira abagenda kwera wakali wali kasaka gana kutuka katalina visa ojjukira katalina passport kati bw'omujjayo n'abeera kuno n'ataaya kuba kati eri gyali nayo tewali mugaso kubanga takyafuna ssente kati bw'omujjayo n'ataaya ate nakyo kibeera kikyamu alina okulya alina okwebakabiriza wano mukola ki muzimanyi kate nga alina okubanga alina bw'alina ogenda n'akola ki n'akola era nyina comment gye nalabye omwana agamba kale no Jordan waliwo ayagala omukozi kati omwana munaagala wano mu UAE talina gyesobola kujja mu Jordan nga talina passport na visa ewamu ne air ticket njagala nga wa UAE waneeno bali Abu Dhabi bali ruddawa n'akyogera ekintu ekyo omwana nga si wakubonaabonaawo nja kuguma mujjeyo nesaazo neebuuza yesi mujjeyo ngenda kutandikirawa omwana w'abandi nze nasobola okumuwa ssente eza buli mwezi kubanga naye alina abaana alina ezzadde kubanga eri wadde gyali ntomanyi oba bayinza okwevaamu lumu ne bamuwa kasente simanyi nengera yagenze n'abanyogeramu okwo nga tebeenyeenya ate buli wabajugizako kasente nga banyiiga nga banyiigira ddala bakano musumutuma emirimu egy'okumukumu tebamukiriza kuwummula kati natenda okukyanga kusaba ssente nekibanga baba bamulaga nti tolina kuzisaba onasaba tugenda kubonyaabonya osirikireeyo gambe wayo n'abagamba kubanga banyiiga ne bakyusa kkala ne baleka okuba amasimu ne batandika okukyusa ennimi ne baleka lumu okutunyanga we boogera ne bayomba ne banyiiga ono n'amutuma oli n'amutuma oli n'amuyita oli ne balekaana oli n'ayomba oli n'akola ki olunaku lwabeera asabye akasaala oba olwabajjukizako lwonna abeera mu kubonaabona abeera muhola mpaka we luggwako kakitegeeza bamulaga embeera eyo bamulaga tolina kusaba ssente beerawo ng'okolanga muddu obadde okimanyi nti baana bangi nnyo bali mu zino ensi naye nga bakolanga baddu mwebali nga bakolanga baddu then niwabeerawo omulala yaza nangamba Rosette nga konaba kugenda nnyo mu mateeka nakola ki kubanga tolina bujulizi kyekisooka nti oyo omwana basobola okwegana eri ne bakugamba nti of course takola ki taliiwo tolina bujulizi bumala bulaga nti oyo omwana ddala kituufu yali awo ekisooka adoga nti muganda wo era ogamba nti no location muganda ye yagikuwa bajja kukubuuza enamba ya muganda weruddawo gy'oli okummunicatinga nayo katulabe conversation then katulabe location okitegeera ebyo byonna nenga byonna mpanga bipange okiraba nga sibirina omuntu yapa location muntu mulala nnyo gwesobola gamba nti ate munnange kamuteeke mu katyabaga ate gwe obojja okolebwa oti gwe obojja okujulira kyonna kiri oyina nga atogenda nnyo tupapa nnyo ate oyinza okuwuzika nga ate gwakifuniddemu obuki aba abantu bakambwe ate bagala bamanya first of all bali mu nsi yaabwe bajja kugera olulimi obuli awo bakusinge wano si Uganda nga wadde Uganda n'Uganda ofafagana n'omuntu wano biralamu ate nga kituufu so kati mpuliriza buli muntu kyangamba yali omulala nangamba nanga Rosette genda mpola story eyo gigenda empola eno si Uganda gigenda empola neke nyini oyo Rose yangamba nangamba munnange totwala agenda nakintu kyonna mu nyumba y'abali genda mpola eno si Uganda osobola okubula ntoddamu kukulabako wadde ne otamanya na mayitiro go ngaani nga Fiona ekyo nakyo nekiteeka mu mutwe omulala nangamba oyo yangambye nanga Rosette togenda nnyo nebamateeka mbadde nsaba osooka obikole ki obireke no si Uganda toyina bukakafu bulaga nti omwana yakola ki yaliwawo bajja kujja bakubuze passport ye togirina toyina wadde kyotandikira kwadde ennamba ye togirina kyokka gwoga okirayimi ng'ogamba nti muganda wo wabeera muganda wo kitegeeza olina ennamba ye wabeera muganda wo kitegeeza olina okuba nga olina ku bifaananyi ng'oli naye bwabeera muganda wo kitegeeza okuba nga muyina emboozi mwalinganga munyumya byonna byonna bikusabe nga kyonna kyokola ki kyolaga jjukira wakiyimiridde mu buyimirize mu butuufu era omwana kyangambye nga kiki nga kituufu manyi tubeerawo awo n'olowooleza nonga kakati kino ngenda kikola nti agenda kuzaako ki nga tonaba ng'okyemenya nnyo obwongo okyayiiya ekiddako ogendako mu comment section kyovala nga nze nsoma comments zammwe era basinga mbaddamu bulungi nnyo lwaki nti eyo oluusi gye ekyokukola kyembanziza omwana yogedde ekigambo ekyo nadde nekifumitirizamu neraba nga kituufu tambule ngende ndandika okubira poliisi bagambe muganda wange yakola biki oba neegaana babateko n'omusango bagambe nesimanya ndi mu trespass njagala kuba bazze kola kino nakoze bwenti bakuteeko bamale bakukwate bakugalire like seriously kati awo nangamba
nze badde nteesa fubanga bw'osobola ogendeko mu malwaliro gonna gali around okwata amannya ge fukola nti ofuna passport ye yana densa bye mane mugamba wena ku passport ye omwana tagirina naye amanya gonna n'agampa amanya g'omwana nti at least oga n'obuuza amanya g'oyo omwana baba basobola okukeberayo mu system ne bagamba nti waliwo wuuno yono tebagaana era ogana obuuza omuntu wo nti munanyina omuntu wange bagamba ayinza okuba nga yajja kulina eddwaliro ye gundi ne gundi ntye ero lyangambye genda round kebera mu malwaliro agali awo nti omwana azina okuba oba kale nga kifu yo oba nga yeefulumira yeetolokerekera ye ne yeetola mu ddwaliro naye kati nembuza wabanga yagenda mu ddwaliro omwana ngaali mu ddwaliro ebbanga eryo lyonna tiyafuna magezi gakubira beewaabwe era esimu n'agireka emabega n'engoye n'azireka emabega kugamba ebibuuzo bingi baana ba maama n'ogundi eri so confusing kyenyinza obbagamba kubanga weebuuza bingi oluusi ne weddamu oluusi ne weremererwa okweddamu kuba kati weebuuza lwaki wabanga ye yatoloka lwaki aba yaleka essimu emabega essimu yesooka okuyamba kati ekituufu kyeki ani akimanyi tewali akimanyi naye tuwaŋŋane magezi mu comment section muzzaamu amaanyi nga muli mu comment section muteekayoko byensobola okufunamu ekyokukola oba mukitegeera kati omwana ekyayogedde kyenyina okuba nga ŋŋenda kwesitula nzireyo noonye ddwaliro ku ddwaliro kati awo nkomewo ntuule lumu ekyo bwe nkimaliriza neebuuze kati nzizaako ki bwe mba nga simuzudde ebisinga mukama yasinga okumanya buli kimu kijja lwakyo naye nga ntumyeyo wiiti naye agendeyo enkya batwageko okumaama ajagenda ne kamera wiiti ntantenguwangako era namugambye enkya byobadde ogenda okukola bisazeemu nyamba ogende okyalireko okyalireko maama kyona basobodde obatwalirayo kyakunywa kyakulya oba ki ne sisita nti abashoppingidde already saa zino si byakulya si byakunywa byebizibu saa zino mutima nsonga ya mutima bulumi naye maama ayina obulumi awejjawejja omutima guluma abazadde obeerawo n'ogamba nti basinga saazaala ate nga n'obutazaala kisiraani era kigende wala ate n'ozaala ate n'otazaala n'ogamba bannaye kale singa nazaala ku mwana nga kyokaba omutima ne gukuluma paka lwofa kwegamba obulamu buli so confusing weebuuza ekituufu kyoyagala omugumba akabalulwe neyazadde kuba ne mama ffe tukesera n'agamba nejjusa lwaki nazaala oyo omwana singa siri mu buno obulumi nalibaddewo nzekka oba nenva bulamu bw'ensi nempumula mirembe kuba nazaala omwana naye nazaala abaana kati babano mbalaba omuzadde yazaala neyejjusa lwaki yazaala omugumba n'akabirira mukama lwaki yazaala ku mwana olina tukanoga kale singa nfunako ku lubuto ne luvaamu bananga abantu balina ebizibu nanyina mukwano gwange yakyogera nga nanga nze ndoza ti nkubuulire kale singa waakiri nfuna olubuto ne luvaamu ne mmanya nti nsobola okonsiivinga kimmala omwana bange akonsiivinga oyenga ayita konsiivinga ye tazaalirako ddala mugumba ddala omala ye nabanga afuna embuto neziba nga zivaamu oli naga kale bannange singa nkuzaako ku mwana mu lubuto lwange ne mmuzaala artist naafa nga muzadde muwuli esala zaatu bintu by'abantu wishes z'abantu nga ye tatakuza mwana mwezi gumu myezi ebiri nga luvaamu mwezi gumu myezi ebiri nga luvaamu omulala nabanga ye aba yakamuzaala naafa nga ye buli lwazaala omwana gwazaala yafa nga muzadde amukuza buli mu lubuto n'azaala naafa oyo nagamba kale singa omwana wange mu butuufu mbazaala atisi mberabeerako nabo nembakuzakuzako ebbanga lya atisi n'alyoka agenda naye nga mulabyeko mbaddeko n'omwana omwana agamba kale singa kwegamba buli muntu wishe ziba zanjawulo lwaki nti ziba nyingi kubanga tulina ebizibu ebyenjawulo era wonna wooli otwala nga akadde ng'olina akamere koolya olina akasente koyingiza olabirira abaana bo maama waalyokke nga newankubadde okola nnyo weebaze mukama era abaana bangi mujja bambi ne mu appreciatinga video zino zenkola lwaze tutuzaamu amaanyi oba ekiseera wetutuuka bingi byotuwabulamu nga tubadde bamuzibe otuzaamu amaanyi olwa ekiseera wetutuuka twagala kuwanika ng'owulira mbutuufu obulamu bugenda naye mulimu ebigambo byoyogera mbutuufu n'owuliriza n'okkakkana n'okuteeka ku kasimayiro kubadde odde okuteekako kumala
ebbanga nga lya mwaka oba myezi 6 n'okateekako bwe bulamu bwensi bwetutambuliramu. Weebazanga nnyo Mukama Katonda bw'obanga nga wooli nga toli nga omanyi mama wo gyali alyoke, omwana alyoke, oba omwana wo gyali alyoke, kugamba ebintu ebyo toli muddwa, toli mulwadde, toli mweno mbeera, wadde nti obulamu bukalubamuuko, still weebaza Mukama. Kubanga abantu babonaabona. Kati weewunye maama waffe ono omutima gwaliko ssaawa zino kubisaamu nga badde maama wo. Tulina obulumi baana ba maama. Kati wiite jagendayo kenkya atulabeko ku maama. Namugamba maama waba talina buzibu kujjako ku kamera, tekirina buzibu, tutambuze gundi eno mpolampola tulabe kinaakola ki ekinagwera. Nange nkwate kubo ngende noonye omwana ngende malwaliro gonna noonyeeko. Tugende okuwanga at least nga tetulinaako muntu muli kigamba nti oba kubanga bw'abanga yali mulwadde obanga afulumyemu obanga kibanga bo bamututte tebasobola kumuleeta eno. Era alina kubeera mu around mu alaini. Tasobola kugenda Abudabi, tasobola kubanga nti ali eno bali luddawa. Era malwaliro g'omwo mwana mwalina okuba nga mwakola ki nga mwali. So n'olw'ensonga eyo ngenda kwesitula olunaku olw'enkya. Pozi kantwale akakisa kano okwebaza bamaama ne bataata abavuddeyo mu kwasaganyiza wamu nange. Era nyina abaana abazze, kati waliwo abawala bali 2. Waliwo n'omuvubuka oli ali Abudabi. Baze ne bambuuza Rosette, basop wa makeup box ti sente bweziti. Liquid soap wa mmeka ekidomola sente bweziti. Kino kya mmeka sente bweziti. Ne bangamba tubalere tuli ready kujja kugula bintu ebyo. Naye ate erunda we nakirowoozezza munalabye nga ate kodi mwange business oyo muvuka wa Abudabi. Ekyo yakingambye. Nangamba Rosette mbadde sidi ready, mbadde nga nkulaba n'ebintu byotunambiraba. Era mbadde sinakye nali nguzeeko. Next story gye nalabye ne settlement gye wakoze mu butuufu yammenye era yazijjemu omwasi. Kaakati era tekibadde mu ntegeka yange nti njagala ngulire maama ebintu ebyo nti abikozese oba abitunde, naye ku kiwayogedde kangulye maama wange. Nanga maama we ali Kamuli, muwe ebidomola bya liquid soap 3. Kale so nambuza ekidomola kya mmeka kya liquid soap nemulya ssente. Nangamba kati njagala nga nsobola busuubuzi nenzisalako. Ez'okutunda kimu sente endala n'ez'obusuubuzi tuzisalako so that ofunako ate kimala. Naga muwe ebidomola 3 ebya liquid soap. Nangamba muwe box 2. Then nangamba muwe ne shampoo ekidomola. Nagamba nti maama agenda mufunira omwana bafune obudomola buno bwa lwenzo oli obudomola obutono, obucupa obutono n'obuno obunenenene bayiwenga kubanga akacupa katonako kaba ka 10, ekire kino ekibira kya 10 ezo 12 liquid soap. Naga agenda kufuna maama waliwo omuvubuka atalina byakola. Bateeke ebintu byo mu bicupa omuvubuka abitambuza around awo babeera. Nanga kino kinyambye nnyo nti maama mbadde nga ndi awo nga yeetaaga kasukali singa sinafuna musaala. So kati maama we tuteekawo ekyo, maama naye n'ayitako mu mikwano gyawo around ne bagenda nga bamusupportinga bagenda bamugulako ate oyinza n'okwesanga ng'ate mu maaso nga nziguddewo n'ekiduuka ekinene niyandika okusobolako ebintu ddala eby'amaanyi ngenda okuddayo naawe nezija n'enjiga naawe ntandika be producingira ne mugamba oli mugezi Mukama akulembere olw'ensonga nti bwe tuwe tutandika ng'ayina mpeereza ssente era sijja balimba nti olunaku olw'enkya mbadde nyina transport ya mala oba amafuta agamala kubanga mbeeramu mutwe otukawo ng'oli down ddala ennaku zino zonna mbadde nnyunyunsiddwa nnyo kubanga mbadde nyina okugulawo essomero kino kyetaagisa kiri kyetaagisa kati financially mbadde siri stable sijja balimba era mbadde nga njiya nnyo okusobola okufuna amafuta okusobola okutambula sijja balimba era susuubira nti mbadde nkeera nja kusobola okutambula nga sirina mafuta naye ampeereza ssente nangamba ebintu ebyo babiteeke bagende mu taxi park babiteeke ku motoka babisindikire maama sente nazimpeereza ku simu nengamba neyanza muganda wange kati awo nfunye entandikwa then n'abawala abalala abo ne bangamba omwali Saudi Arabia era nabo bangambye ekyo kimu kati owokulala yabadde angambye bugambye ati maama abikozese naye ne mweyo idea gyenzije kwoli nangamba Rosette kiba kikola nze buli bakama bange obandwisa kati oba oli awo maama ayinza okuba nga andisa okukola kikutteyo then nabanga asotekayo kafizi k'omwana nga sinakuweereza ne banenzizaawo naye nakubakubawo plan mu bwangu nangamba ekya ngenda kuweereza ssente so bona bamama just ndi mukazi mukozi sisabiriza kinabagambye kyekyo munyambeko in that way kubanga
nze kinyizo bagamba kiri ekintu kimu. For example tuyina packages wa tuyina ebintu tuna products nyingi okitegeera tuna products nyingi waliwo ziri mu store zino zonna muziraba zino zonna products za nyondo ki osobola kono ku products eziri waneeno bino nga mubiraba paka eno wansi zino zonna nga muziraba zino zonna nga muziraba waliwo ziri mu gundi estali nkole nga jezidi okitegeera kuba kati ono ziba ziriwo ziba zote zikola kizisosola muntu yenna naye tukola skin product ya client offe nga tumaze okulaba ko kiku skin ne kati mulimu bye ebimu nga tukuwa buwi nga tekiboola oba mudugavu oba mweru oba oyina kino oba oyina kiri kati ng'oggyeko nti no babe nebiri wano kubanga ne mu store wanyinamu ebintu bikoze eki ebyokukola obukozi materials alimu yakola ki ajjudde kati okukwatako obukwasi nti oba 100 packages oba 50 packages oba packages 7 nenga kansiteekayo ku nsonga yo n'omwana bambi egguke sirina kingenda kukuvibwako kyamaanyi nnyo ate nga nkimanyi mukama nja kumekereza akoze eki ampadde omukisa so kanneebaze mmwe mwenna abavuddeyo era waliwo n'omukyala ali eyo UK yaŋŋambye omanyi oba okola nti mpaayo package yonna eya sikini ne mugamba nange neeyanzizza era waliwo n'abalala abazze bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ewadde nga temuna kukutula kutwala bintu nemanyi mugenda kukola ki mugenda kutuna akasire mujja kaweereza nange ebintu byamwe nja kubiweereza Saudi Arabia mbeebaza nnyo baana muwulya nnyo omulanga gwange wamwe musinga okundaba Saudi Arabia pozi naye mu UAE naddala Abu Dhabi then ne Dubai ne Sharjah ne Ajumani Ras Al Khaimah na wonne wala Fujairah naye nga basooka okurespondinga Saudi Arabia then mu UAE abaana bali owa then ne Uganda gye bali pozi ne mugundi mu Australia ne UK nyinayo nnyo abantu abangu amangu okola ki okurespondinga singa obeerawo embeera bweti akisonga okwewunyisa nti waliwo ne yajja nawagira Patricia last time wenaga ono mwana kakole kikagene zino packages ze kati oli oyamuwagira just yaga kapage just katole bitwale nabitola nga kugamba nga by the way kyebyamukolera kati ava ku Nyondo Glim era agenda okudda nga ye Patricia packages za gwawo nga nze nyino mukola ki nze nyino okumuwa nawo kamama ngenda kukakyalirako kagenda kujja kulwa kumeka kubanga kayine ekyumba kye kakuba ninga kana kantu kalamba ne Patricia muntu mulungi ro muntu gwobeera naye oba gwoddukira ne wejjusa nogaye babali wacha tuwane Patricia mwana mulungi nnyo kyenyinza obagamba ekisoka kuwa ekitiibwa abula kufukamirira okitegeera nga ddala nga maama we naga munange mami kino munange kiri omwana ayina empisa ezitayina tayina mize tayina mbeera yonna mbi era mba muwaayidde era sejjusa kuyimbira na mwana oyo mu mbeera eyo sejjusa mpaka nakati kubanga mwana muntu mulamu ate mukozi nowabeeranga nze nagwa mu ngoye nadda kino nakola kiri nadda kino nalongoosa ebintu nagala akole kino nagala akole kiri bwatyo era yali agenda kujja lwenajja enkeera wano ngamba mikanzi gyenzijja nali Abu Dhabi nga ne mukunoonya kiduuka kinyagala okuteeka mu Nyondo Glim mbeere nga nsuubuliza ddala abaana nina kati era wano wendi ebintu ebiri ebimala abaana mbasuubuliza kyo nkibagamba nti omwana oli eyo tolina kyakkola n'obeera ng'oli Uganda so badde mbasaba mwettanire enkola eno mutumye ebintu oba oli tudda e Uganda kubanga tulina gundi products impetitive zonna nga bwenzimenya liquid soap bas soap shower gel petroleum jelly biki bizigo by'abaana ebya gundi sabuni biki byonna biyitirivu osobola okuba ng'oneyo omuto otalina byakkola musuubulire ebintu bya akole bane temuginya baana osobola okuba ng'oneyo omuntu wo nga talina byakkola jangu omusuubulize ebintu ebyo sindika akasente omusuubulize ebintu bimutwalire akole sente wamala bitunda sente atuweereze ateekeko amagoba atuweereze ziri eza capital tumuweereze ebintu ebirala awo omuntu otandikira mpolampola mukama n'akuviirayo n'omwana ogeya n'okola ebibyo n'ogulawo ekiduuka okitegeera wano ebizigo wano Nyondo Glim ebizigo skin products bedroom products byonna buli muntu gy'omanyi nti nnungi munoonyeeko namuwane nomusuubule ebintu mugende mukole wadde olina omulimu gw'okulabako ne ka part time job like beera yako ne ka side job okitegeera omulimu ogumu tegumala mubeere bayiiya mugaziyo obwongo nze that's what I do. That's what I always do. Kugaziya bwongo kupulaninga kino gezaako kiri kino kiri okupambana kino okota kiri. Okitegeera songa lwaki nti ngezaako bati ngezaako nenzimbawo kino ekinene nenzimbawo kiri nentekawo kiri kugezaako ate kwekiririzaamu aye otanyoma mirimu ejja kugamba
nsobola kutambuza bintu ebyo sijja kukola bwenti ne bwenti lwaki gwani nga naye kamwenyini mbadde nga era gyendi kugundi kwenyini kuliko abaana nyina ba staffs bangi tuna ba staffs abali abatuyambako naye nga nange nsobola okukwata ebintu nembiteeka liquid soap ngoye nteeka mu kabaga kange nteeka ku mugongo nenyina ba neighbor nentunda 10 nonkomyawo sente ate mbalimbe nze sina mulimu gwe neganya buli kimu nkikola waneeno mwana agamba kati omanyi kiwo Rosette nti ndi wano ku union nemba njagala bintu nodduka 10 ngolaba nti jamu agenda kukwala nodduka 10 ngomba kati kangende ninyewo ka metro nodduka 10 nogenda wali eri nosala noliyo bakataxi usola wali eri boto nogenda noma nokomawo newe ogenza olusudduka buddusi akitegeera bana ba mama so mubeera abantu abakozi temunyuma mirimu ate temwenyoma namwe nga abantu ate musasira abantu tikakati omwana wange agenda kugira atya bwatyo akati banga temuwe bintu akola atya twatugende mpozi nga temwagala kula na mpozi nga temwagala kula nekino kanchi bagambe kubanga sagala kotogera omuntu okuvaako ku level mu kudda ku ndala olina okubanga wasalawo tunuli embera gyoyita mu gambe mu tufe nembera nga jibera mu paka ddi salawo siba omutima start something new ate wekiririze mumanya nti mukama ajja kikolera I'm telling you kakati packages era mbadde nsaba muyongere okubanga mujja mukoleyo ko ku order ndabe kino ekiro kinagwera nza kinyizo bagamba nyizo kubanga mbimaziyo mpozi n'ekirala bane twafunyeyo entambula endala egenda okuba ya airport pick up n'ekino kanki bagambe nti tugenda kubanga tunona bakelansi baffe bokka ne bafollowers baffe olinga akumanyi era kyemmanyi bajje okutunoonya be bajje okubanga abatugoberera kuba kati waneena atatugoberera teri agenda kumanya lino guli eryendeese airport pick up egenda kubanga mungeri ya kudiza bakiransi baffe egenda kubanga oyiwa mbuyi mafuta wala kubanga oyiwa mbuyi mafuta bakutwale bakunone oba oli Uganda wala kujja ogenda ku kisaawe bakwate obudde bakutambuze mu budde mukitegera abaana ba mama pose nawe nzo kubanga ina family yo ngwandi yagadde okubanga kubenta bulaza fennene ozobanga ina family yo ngwandi yagadde okubanga family yo obako gyogitwala nenge entambula eri down oba ki tuyagadde kutambuza oba taxi oba boda oba kutwala ko obudde eno ku kyeyo ne wala kutambuzaako baana bo nti akaleka abana bange ku paaka kaleka abana bange ku beach kaleka abana bange wano tuleka abana bange muzu twaleko family yange wano kaleko mama wange wano bazadde bange wano kubanga entambula ziri beach then waliwo nene nuwa eyo family ka olinga ajikwata nga abateekamu nga abatwala nga mulambula nga amalanga bakomyawe waka bintu byangu nnyo bannage musanyuke ko olwo muvudde eno badde mu mbeera yona gyo badde mu kaside badde okakola kola yakaside okatete ko gavumenti kati kantete yo kakasente kange kaneno ntie okuddayo kwesanyusa mu ko ife entambula wezi tuteka mu mafuta bakutambuze family bali bagizeeyo aya basi kitaddewo nga Nyondo Skilling School oba Nyondo Media oba Nyondo Estate Experts oba Nyondo Rosette oba Nyondo Charity kulwamu abatugoberera abantu abatwagala kubanga bagamba akuwa gondiza nange mumpagidde munjagadde n'okujja okulaba ensonga zino nemujja ne mu comment nga nabako kyoteekayo nti obakola bwoti oba kiri era kina kyekigattako kyenyiza okubagamba nawe sharing nga nokola video njiwako munono gabane labe kigenda mu maaso kikino laba kino twatugende nabatematemamu ne musharinga ku TikTok ne musharinga ku statuses zammwe mu groups ze mulina mukola kyamaanyi nnyo era nsaba mwenna mukama abampeera omukisa era nyine sala yange eri abo bonna bambe ababadde okujja ne bakola order zaabwe wale tebannasasula n'abasasuddeko n'abasuubira obusuubizi okujja nammwe abandyagadde nenga temuna musuubuzi nsaba mukama Katonda Allah wa kitiibwa subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah Allahu akbar nsaba Allah wa kitiibwa mwenna abagondeza embeera abaleera abaana kubanga teri muzadde amusinga abajjanjabira abaana kubanga teri musawo amusinga abakuumire abaana kubanga tewali guardian oba tewali security esinga iye ababeererewo abagabirire kubanga tewali amusinga bugagga obanga mukyali balamu obanga temukyali balamu ayagadde esaale nera nga agitwala ngolaba video eno ng'ogimazeeyo
genda typing amen. Mwenna mbasabidde namwe abagenda okugula packages oba okubako kyogula olw'omwana ono Fiona namwe Allah abagabuliranga abaana ne omulibanga mufudde obanga bali mu mbeera yakazikizigi abaana bawe tebali bonaabonanga obazadde bamu oba bantu bemufaako olw'omutima gwe mutulaze. Mwebale nnyo mwebale ddala mulimu ensonga ezimu mpulira nga gyala nenfukamira nawe nafukamira temugenda kundaba ne mumanye nti omutima gwange musanyufu era musiimu. Poze nga tumaliriza eno message kegende eri bannayuganda abawangaalira wano mu UAE oyinza okuba nga oli Sharjah oli Ras Al Khaimah nga oli Abu Dhabi oba nga oli Dubai oba Sharjah ng'oli Jumeirah oba nga oli Fujairah yonna gy'obeera oli as long as oli mu UAE. Embassy ya Uganda yawandiise era nga kigambibwa okuba nti UAE nga government eri willing okujjako fines zo zonna zobadde olina ku visa yo ofulume oddeyo e Uganda. Waliwo condition nti olina okuba nga oli ready okufuluma, so si kuzikujjako noga nti bazikujjeeko maze okwapulenga bazikujjeeko ate n'osigala mu nsi. Baagala nga bw'ozijjako kola ki fuluma, bw'onaasigala kijja kuba kiralamu. Era ne bagamba olina okuba nga olina ssente ezigenda okugula air ticket ekutwala ewaka. Era ne bagamba ne bateekawo awo emitendera gy'olina okuyitirako, ne bateekako ennamba ya WhatsApp. Ennamba eyo nja kugibapiningira somewhere oba n'abawulidde nga message eno nga yeetaaga okumanya ebisingawo. Nze ndi muntu atatunuulira client yekka obula n'omuntu azze ne inquiries muwa obudde ate ebisera ebisinga bensooka n'okuwa obudde nga sina nakulumba client era mukimanyi abangoberera ne nkunnyonnyola kati ojja kujja gwawulidde onsabe ennamba ngikuwe nkuwe ne details ogende oteekeko passport number yo oteekeko amannya go oteekeko sex yo either oli mwami oba oli mukyala bwe bityo nja kuba nkulagirira nze neewaayo okukolera bannayuganda kukolerera bannange kubanga bantu bannange bannuma kubanga nange ndi muntu nfumitirizaabo bakoma kafaananyi nga nze ndi sitaaka somewhere somehow omuntu nanyaba asobola okusanyuka. So ebintu bino mbikola nga tewali antumye tewali ankase gwe mutima gwange ati tegulinvaamu. Mulimu agenda ga Rosette ofunamu ki ng'omenyeka nnyo abaana bakoze messages ndakola bwati ne bwe bati nokola bwoti tugende gwe mutima gwange ne bwengezako kijja mu ne ngamba akati kampumulemuko nange ng'omutima gukola ki gwekyanga mpaka wenkole kiteekeddwa okukola ndowooza ikole yange. So ojja kujja WhatsApp namba yange okugenda kubeerako gwakitegedde sharinga video eno weko n'abalala bawulire message eno mufune ennamba yange mbabulire ekyokola mube nga mugende waka safely nga temulina fines. Bwe kityo kyawandiikiddwa ate nga kiri mu butuufu kubanga nze simala nga fulumya mawulire nga sikoze research wakiri nga fulumyako leetimuuko naye nga maze okufuna research nga maze okufuna ekituufu kyeki. That's why mukyannekuumiddeko mwenna munda muli bangi kubanga sibalimbangako sibayiwangako ensonga lwaki mukyekuumiddeko ku Nyondo Media kubanga tuvudde wala nammwe temudduka temugenda mubeerawo. Kyekisembayo ndoze kino nakyo nkibagambye ndowooza byebyo mpozi era nga nabagambye aba baagala okujja okusoma naffe ne mwana eno mu Dubai enkola naye egenda kubeerawo benteekateeka byo baganda bange byenneerabidde nga mbadde nteekeddwa bibagamba naye nga tusabirigane tusabire mu Fiona tusabire Fiona abeere nga mulamu tusabire Rose munnange tusabire buli muntu yenna ali mu mbeera ebi Mukama amusuuse tusabire abalwadde bonna Mukama abateekeko omukono bawone tusabire abafu bonna Omukama abawe ekitangala ekyolubeerera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyamba kati okuba nga okiryalinga skin yo nebirangira bika bulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwe yena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama osobola okuyita ku namba y'essimu 077515
0811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ewamu ne TikTok, Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glam. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate